Mbaniriza nnyo ku YouTube channel ya Life Experience Uganda nange mwana mwala wa Asha nava namatovu mwasibye mutya basebo ne bannyabo kansubire nti muli bulungi nnyo nyidde assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Era nga twebaza abantu abatulaba abali mu nsi ez'ebweru abali e Uganda abali buli omu waali n'ogamba akandabe Life Experience Uganda banange thank you very much. Ate ngera bulijjo tetubeera ffekka tubeera n'abagenyi baffe ne tuwayawayamuko abantu abaludde mu ndongo abantu abali mu ndongo abantu abali mu industry ne tubaleeta ne tuwayawayamuko ne batunyumizaako obulamu bwabwe birungi ki bye bafunyeemu oba birungi ki bye balaba kiki ekiruubirirwa kyabwe kyabaleeta mu ndongo olunaku lwaleero nina omukulu sijja muyita mukulu nnyo kubeera si mukulu nnyo DJ Bash kati waneeno olunaku lwaleero agenda otuwulira amannya gagaddala yaani manyinza lya Bash Kanjogenda Luzungu most welcome. Thank you so much. Abatulaba mwenna mbabuzaako amanya n'eddoboozi DJ Bash erikola sente limumanyi ku social media handles. Yes. Naye amanya gaddala nze tumwebaze Kenneth. Tumwebaze you are not Omuganda. Yeah, masiri Muganda. Mpidde mu accent nga toli Muganda. Masiri Muganda. Naye ngo masiri Muganda. Naye ate oli Muganda just Buganda mumazemu emyaka mingi. Tuletire wano mukwano. Okay. Mumazemu ebbanga ddene because namuyingira 28. Buganda. Okuvaawa. Ngamba muntu ngama Western Uganda. Ngama okay. Nojja wano ogamba kanjiribya Uganda. No, najjanga nsoma. Ali nsoma. Wali osoma. High school yana nagisomera from senior 1 paka campus eyo mu nasomera muno mu Central. Ati ndi Muganda kuba Buganda njagala njagaliza no muteso naye agamba Muganda excuse me nyabo ajatereko soda mu glass anyway DJ Bash okuba DJ Bash we wajja ku university wajja ngoze kusoma bya DJ no nze nali student like ngo kusoma bi normal life senior 1 senior 2 senior 3 4 no sula in fact nakola ne sciences senior HS ekinyegenyege kino kyavaawa ugamba nti kati kambeere DJ it was a passion omanyi omwana wabeera akula wabawo ekintu kyolabanga kyayagala biba bingi tuba tukyali bato nzalaba omwana nga kati nga nze nali njagala nnyo omupiira okusinga nali njagala nnyo omupiira nga njagala nnyo amazina n'ebintu bya music naye nga bino ebyomusokozi okuva mu primary nga ndi mu sukulu kwaya kuba madinda kuba ebintu ng'ebyo bya music had confidence nga ndi mu bya bandi twalina ne bandi ku ssomero nga nze band major band leader yes so kitegeeza ekintu kya music nyabo excuse me tuba tusabotereko mu glass tetwetaaga cupa zino ebiweeteramu baki no atuyambeko nga bwe tunyumyanyumyako okay so okuyingira endongo it was just a passion nti bw'okula talents ziba nyingi then from out of that ogenda okulaba talents kijofuna sente because otuuka ekiseera nga otandise obuvunaanyizibwa olina wetagayo kasente okula kati bw'oba oli dansa onakabanga amazina temuli sente n'ogamba nina ofuna ekintu no talents z'oba olina zonna ogenda okulaba nga ey'omupiira tolina sente z'ofuna amazina talina sente z'ofuna just kusanyusa abantu but DJing yo yannyamba nti nafunanga obulimu niwe nabeeranga ku ssomero mu secondary nga nfuna obuntu ku ssomero gigs nayigira ebyuma kwennyini nayigira ku byuma bya church ng'ate byebikola ku ssomero byali bikola ku ssomero obudde obwo. By then wali mwana wa church? Nali mwana wa church. Nali ku ssomero naye kati nga wengamye nti nali nnyo mu bintu bya entertainment nga ndi muvubuka mujagujagu because 2009 nali njize computer senior 1 senior 2 ng'omanyi we baginyogontola nga manyi computer nga nina byemanyimu ebitonotono onfuna so kati wenajja mu high school senior 3 senior 4 bikinga ebyuma ebifa ku ssomero oli wabaleese ebyuma sometimes abirekawo kati nga nze nali sikanika naye nga ngamba
ajana byorenga nangamba kino ekigira kwata wano kati zino zi scripture union akazindalo kacyankala nye speaker ganje sound tayimba nze gwe bayita sali technician naye nalimbi manyi nalimbi agala ngantani so big era kusomero ko bazambogo twayina scripture union twayina ninja warwenda baji youth alive over youth alive yaliyo kati nze nalimu interact nalimu interact yalinga entertainment yengatenze njitwala omulimu kwa DJ guno anti ogambye wanonye ekintu kyojjamu kasente sanoonya omulimu gongwa gwansindikiriza okubanga ngufunamu lode nali mbimanyi nali boola nali dansa nali mutono I wasn't big twagenda kusharinga nga tuyiga amazina nali nkola acrobatics bino bisama biki no nali mutono nakajange jjo wano oba ndoza before lockdown nemwezide ku ABS I was small nakajange jjo wano mfenye muko energy so kati engeri gye nalina talents nyingi ngendo bange talent ya music engeri gye nayigira ku byuma biri natandise okuyiga nguze bu flash ze computer nyongeddemu ebyuma byabali byonna mbiyize bamanya kungamba kino wekifa kwata wana generator musanze ogagenda generator kubende kyo kugize eno plaga unyole kisumuze wet kati ngambize kati batandika okumpita mikolo nenga ntambula n'ebyo ebyuma byokanga byenkolera cause I wasn't experienced enough era bantendeka nnyo ebyuma byali ku munako ku masiro bantendeka nnyo kubanga banfuula kyendi mu byemikolo cause endongo y'ebbala nakajanjige wano 2010 sigeze wasokera mu ndongo y'emikolo otabiranga ku ssomero nga emikolo gyonna gibeera ku ssomero baleeta ebyuma by'oyo omusajja yali pastor mwita pastor John wali awe Kasubi ku masiro kati nga baleeta ebyuma bya pastor John nga ndi Kasubi secondary ku masiro wansi kati pastor John inze gwe yasiima mu baana bonna nga nze mbeera ku byuma bye kati ng'omanya abantu abakulu ajja n'alekawo ebyuma n'asetinga n'agenda kati jjuko yamanyi computer yonna manyi ogitankula manyi okunoonya ennyimba so ebyuma ebyo nga bitandika okufuluma outdoor nga neba tebikubye ku ssomero nga bina gye bigenda okuba tugeze ku mikolo nga waleeta ba DJ abali experienced nga nange bandeeterako nanyini ebyuma bagamba DJ ono gwendese naye ono muyigirize mwana tabani wange yambeerawo njogere nyangu yakwagaliza yanjagaliza kati n'omwana gwe omulenzi yakubanga yali technician nga abimanyi bamuyita Roni ne wali awo ku munako yantendeka emikolo gayi wakabi nnyo gayi yali easy yanjagala kyoba omanyi bali basajja bakulu nga fe tuli bato bakyaliwo bonna balona akanikanya emizindaalo kati no nengangamba omugole waba afuluma ate Roni ayina engeri gye yantendeka nga nozanga agala kunenyumirizaamu agambe oyo nze yamutendeka kwegamba nga wona agamba nti oyo nze yamuyigiriza kikuwa essanyu kubanga yanjigirizanga ngolaba yeewayo ajjayo buli kamu neke yandikwese so kati naawe nga gwe Bash oyinayo endowooza yonna n'ogamba nti kati nga nze we nafuna omuntu wanjigiriza nsobola okuyigiriza omwana omulala kyendi essomero lyange libaddewo kumala noza kuva 2019 eseezo oyina essomero nina essomero lirigiza kuba DJ n'essaawa zino nina abaana bentendeka bamanyi n'okujja ku live yange waliwo omuwala bamuyita Fasi she's good waliwo omuwala bamuyita Skyla nfulumiza ama DJs bangi DJ Bag Pro bangi abayise emikono gyange Uganda tubaddeko ne ba DJ abawala batono mu ssomero kwegamba n'abawala mwebali apparently bensinga okubeera nabo apparently sawa zino singa kubeera n'abawala abaana abawala baagala kubeera ba DJ bensitendeka nina abawala basatu okubatendeka obwa DJ bayiga already omu yayize kasitabulako okugula byuma bamuyita Fasa manyi okujja nazanya munjogere nnyangu y'omu ku baafulumye oba afulumye bali essomero libaddewo nza kuba 2012 before lockdown 2019 mbaddengawo nga ntendeka abaana nga naye abamu how can I say it nti omwana ayinza okujja
ye no muyigiriza nga tanaba ku mastering bulungi nagamba njize nabuuka nagenda nagenda naye nga abaana bangi bengezako okuteleza abamu bajja bamanyi naye nga alina kyagala mutereza nagamba ekikadde okikuba otya nagamba gundi bazikuba batya njagala kwiga scratch ezizokka njagala kwiga engeri gye baselectinga music njagala kwiga microphone traininga ne microphone ba MCs isigeza n'okubeera nti omanyi bino ebintu olina okuba nga omanyi kusettinga microphone. Microphone is tricky. No, DJing is game nene, industry nene, ya DJing sector nene. Sibi akuvana nti ndabe ebintu bimunyiga. DJing kigambo kinene nnyo muri production. Okay. Kati mulimu musokwata olimba lwa Shiba, endo jama ebigambo byokka. Nekyusa netekamu ekidongo kya Alien Skin kwegamba your production. Mulimu kola non stop. Usanga DJ nga agate nyimba. Mulimu DJing kuba amabala bintu bingi biri mu DJing mulimu microphone nimu osanga DJ nga asobola okwogera ku microphone nganze byenkola ku TikTok niba DJs bananga abalala so kintu kinene nnyo sigamba olina okuba nga omanyi mic and it's very rare okusanga DJ nga abiina byonna kizibu nnyo Bash wandyagadde omwana wo okubeera DJ nga gwe Zenganze sandyagadde. Zenganze. Oh God. Omulimu guno mubi. Asi mubi. Bana alina kwagaliza mwana. Omulimu guno guyina disadvantages nyingi. Of which bwoba toli bold enough you might lose it. Oyinza okwekanga nga kikulemye. Temptations nyingi. Kazi bakisumbuwa. Mbadenzirako ekyo okitegeera ba boss kati nga oyogedde ku bawala omwana atuuka wali mu kifo boss namugamba kuwa mulimu omala kuntemera ebikono bingi like okubeera DJ is something very easy you wake up you buy a laptop at 200 you become a DJ you can even use your phone nobeera kusimya no downloading app nobeera wakanga olima nowetuuma DJ nava so segulinga olwakati nyiza okwa example y'abaana bano abavuga boda ntogula boda sawa zino kyempya eri millions nga 6 empya it means okugula boda okujowninga is very expensive but owning a laptop is very cheap mitwala 2 ofuna laptop mitwala 3 enkadde obepya ngeri awo used ngesokuba music watakala izo kwanga temix nga kifananye naye ngesobola music output so kuba boso jirabira ko movies why am I telling you this okubeera DJ kintu kyangu nate si kyangu kya ku maintaininga no want to maintain nze nengezako kulaga nti industry yaffe abaana bajingidde nnyo okitegeera mbadde manyi awali ebibala oba tugeza awali emiyembe emingi munjogere nyangu buli kintu kirina okubaamu n'abantu ng'abangi tugeze nga field ya music abayimbi bangi bategeka enkuuka n'osangayo abayimbi nga bangi saawa zino n'ogwa DJ oli waazula nga bw'ogambye nti asobola okufuna akasimu ke n'atandikirako okuba asobola okubeera DJ the problem is nti babosi baffe abatuwa emirimu they are not looking for quality tebatunuulira quality yes sometimes ayinza okugamba nandese bash agenda kunsaba emitwalo 5 n'omutya nantya kati ate aba agenda nafunayo omwana yayigidde ka laptop naye nga asobola okufulumya oluyimba duka naye yetuuma DJ na laptop ye nga ye mwenyini agamba bashi byakola mbisobola ogenda okwekanga nga bamuwadde ekitegeeza mu bintu bya DJ bino namwe mwezalawa ne mulaba nti ono musinga tekirivaawo kubanga game yaffe first of all buli omu yayita namba emu tolina ano namba emu naye simanyi gye yabulira ani yawangula ani tewali namba emu wano buli omu gwekeera ku makya noba tokubanga ku bbaala gwegamba nze namba emu because this is not like a football nti namba emu alina okukwata namba 2 bazanye awangula tugambe yawangudde kyekirimu ne music industry w'abayimbi buli omu unayita legendary noyagamba tolegend kwegamba this is a game of self kwekiririzaamu gwenga ndi namba emu yes oyinza okugamba oli yayita namba emu akwansinga ssente nange we nazifuna
So ekintu kyakwezala batekijja kuvaawo. However much kati nze nga nze sina budde buzalawo abantu. Like nti osanze omuntu omuzala we. I don't have time because even apparently engeri gye nfunamu ssente mu DJ is very different. Kusinziira ku ba DJs abalala. Sari DJ agenda mu bbaala muntuule nkube manyi I'm that person asokudda ku live n'enkuba nevo n'emitwalo 40. Sente ezo ze baba bakuyitidde oba abantu ze baba bakufuye kuba nalaba aba DJ namba bafuwanga bayi. Ba DJ simanyi ngeri yakikunyonyolamuko. Amabaala gali urban agabeeramu ba big spender. Abasansanya sente. Batipinga nnyo ba DJs, batipinga nnyo ba waitress. Ebbala kintu kifo kirimu ssente. Business nyingi zitambulira mu bbaala. Beyond drinking beer, wine and whiskey. By the business nyingi abatulabe ezitambulira mu bbaala. Ezitambulira mu bbaala. Temulowooza nti abagenzeeyo okunywa n'okukyenkyebula amazina be baba bagenze. No, business nyingi ezitambulira mu bbaala. Waliwo ajja okutulira ddiruye mu bbaala awo. Funye obukadde 10 n'agawaye kangende mu bbaala. Waliwo yaza ogula malaaya. Waliwo yaza ogula malaaya. Waliwo yagenza okwetega. Waliwo yagenza okubba. Waliwo yagenza okubba. Yeah, so ebbaala is a place where you find nga buli kimu weekiri. So out of that nti ogenda kwekanga nti omwana avudde n'aba waitress abasinga. Eri bbaala esasula ba waitress emitwalo 40. Nange waliwo yangamba naye ssente ze bafuna. Ntono. No. Nyingi. Ze babasasula ntono. Kati bana bawa tipu nyingi. Yes. Tuna tipu yokko oyaza kujja gambe aguzo emyenge gya mitwalo 40 agambe nawe nywayo kiwine kya mitwalo 9 mana azikuba ensawo wategira asi ayiwe mama mazzi agambe baby nguze thank you mengari ku mazzi abale bebala. Yeah, that is what we babira what bafuna sente zimara. So ngamba kutipinga ba DJs kyakiri nomo okutipinga muli ba DJ abakolera 1M on Uganda per night ne bamupanga not per night hours tell DJ akuba night tell professional DJ suka 4 hours ziba 4 hours tell DJ nga amanyi all night nga suka 4 all night zibanga sente meka all night bakosta ba DJs banchi bara ino kubeeramu DJ asooka kale bale katubale ku masaawa nya mpaka mukaaga kitundu oyo omu natandike mukaaga kitundu mpaka 9 wa 8 kitundu abo babiri nakeesa batabudo obusinga ono gwe baleeta wakati oyo obona asembayo sometimes baleeta ba guest baba babbeeyi bagesi baba babbeeyi kati bano baba babulijjo ndongo yene mu sente so bagamba temuli sente yasiza wali wengambye nti omwana wange sandi mwagaliza kubeera DJ byo kugambyeko temptations nyingi you know emirimu gyegira emirala gyabakola gyamusomesa engineer balo ebyannema kituufu abaana abobuwala bano nawulira mbu basombuwa nnyo naddala mwe ba DJ kati nga gwe tukulaba nnyo ku TikTok si feffekka as long as you have oina fame sinafuna fame nze nganze gye nandyetaaze neraba naawe tono wendi munjogere ennyangu naye baashi mukama oyo omulaba ajja tunyiigira wekkiririzanga mu kyo no ngambye nze nganze njagalawo era ndi mwesiimu naye nze okusinziira goalo zange zana setting ndaba sinaba tonatuuka gy'olagayo sinatuukayo but olaba n'akatini keninawo ogenda olabanga omuntu azenga ebyaddala ina intention zaaliko alowooza ndi star olwo ndigera ku makya nga ndi star ng'ensi yonna emanyi because osokera ku makya nga East Africa yonna ekumanyi kisoboka tegeeza it will be a tug of war bingi byoba olina okulwanyisa okulaba nga osigala ku top n'abayimbi nozobeera bamu bayimbi fighting alien balwanyisa Spice balwanyisa Shiba kulanga bamusa wansi yeah bankugambye nze what I know wobeeranga wooli omuntu n'akulwanyisa manyi olina kyoli teri muntu bashagera kumakya kulwanyisa nga tolina kyoli balwanyisa ono ayiseewo awo alazeewa
Actually, a singer no kunuma, single kunuma. When you're fighting someone who is still building, who is still setting himself. Umuntu acyazimba career ye. You have to go in mukurwanya such a single kunuma. Kuzokera kumachango orwana, katugezo orwana, Chameleon, Bebe Cool. Which is okabo. The brand already established. Yeah. Nega toliko mwana muwala nava olikunze. Yeah, atandika obulamu. Mudabanga star. Utandika basha innocent, basha yazimba. Nza taona kumara ya omwaka ngane okitegera wano wendi. That's the only problem. But abakazi obayina tusumbuwa reason being tubera mu maso g'abantu. Ba abayimbi, ba DJ, ba dancer, ba MCs. But surprisingly, what I learned, abawala bwe bajja ababiri wabeerawo omu agenda okujja mu DJ's box asabe enamba ebikinkubira akayimba kano kati onaze embeera simwagala njagala oli asigadde wali. You know, it's a hidden antukari hidden nti abantu abasinga twesendereza obudde obusinga tebaba bakabi. Njagala oli agenda okugamba nze sagala ba DJ. Njagala oli omwana agenda okugamba nze I can't marry a DJ. Njagala oli omwana agenda okugamba nze sagala ba celebu. Njagala oli omwana agenda okugamba because ayina standard z'abataddewo. Zayagala. Ayina standard gy'aba settinze. Kitegeeza she's principled. It's like someone coming to inbox n'agamba njagala kulya. Quit. Omwana w'obwala. Kanaawe. Ate kati ebyo ebisinga abaana bali open. Dibanda mwenga muswaziza. No, no, ladies are open. Apparently. Nakugamba yaga. Since Oh God. Kati kankubulire kintu kyewunyisa abavubuka. And it's Singatandika ogenda mu inbox ege mugamba njagala. ono kazonga zokola ku TV oba ku radio oba oyina fame ntonotono oba followers abatonotono oyina ekintu kyokola kyonna nga oyina ba followers. Kimanyi mu basajja. Ebyaggwawo. Naye nga wenkunyonyodde. Ndo omukyala agenda okujja okuvaamu ekyo ekigambo kyogera. To be honest, ayina kyaba lacking. Era kati nze nganze ne maturity yange okiŋŋamba. Nyinza obutakuwanya obudde. N'oyagala oli atakigamba. Ya njagala nnyo oli agenda okuŋŋamba nti I can't love you. So that nange nfeeyo ng'omusajja. Nkwano nkole omulimu gwange mukwane musikirize. Neeyogereko nkaabe nfukamirire. Paka ngamuwangudde. But whenever you come to me and be like bashing kwagala, what should I say? Segeza nze bigambo bye nandi kugambye obirimitinze. Era nze nsaba nkigambo nnyo abawala nti bobo ino omuntu byogera nnyo ku live yange bobo ino omuntu gw'oyagala oba gw'okurashinga. Don't be open. Abakyala Mukama Katonda yabatonda mwina signals, mwina ebikolwa ebyo musobola okukola. Nze neemanya. Yes, nemanya nti noba nga olikyali wange nyonyo naye ng'onjagala. Olina ebintu by'osobola okukola n'eŋŋamba. Nze n'omuwala akyabika njagala. Ne whenever you come to me n'oŋŋamba bashi nkwagala, maana ng'oba obyonoonye. Oba omazeemu amaanyi. Dignity oba ogisudde, ekitiibwa ky'omukyala oba okisudde. Yeah. Unless waliyo kati abantu abaakajja mu media. Nga yona ajja n'omugamba nti mwana gwe oli mulungi yagaye handsome you looking cute ye bigenda musanyusa. Kati nze ebbanga lyemazeeko media houses obimanyi Love TV eno n'eno tobanga omuvubuka sikyali muntu gojja n'ogamba nti gayigonyirira byokola birungi nkwagala I get excited. No. Bibaddewo for so long. Abakazi kye bamanyi abakuwala n'ebitaliyo. Naye abakazi ate nga banswaziza nnyo. Nokyali awo. Watawalabila. Mwatuusewo n'okusaba abasajja. Which is okay waba boyfriend wo. Naye. No, waliwo omwana ajja ebyaddala nga manyi ogenda mwagala. Amanyi byakagwirawo. Yeah, no, obudde obusinga like abawala bamanyi okwepimapima. Ate kintu kiri nnyo by the way. Don't try to grade yourself. Omukyala asigala mukyala. Mulabyeko wano abayimbi
Kumwala navena agamba gundi yankwana nga you can't even believe it. Nenjagala nankubulire mu malago ali eyo nti tusobola okwokeera ku makya nga minisita akwana oba MP ng'akwana oba omuyimbi omunene gulaba nga serebu ng'akwana omukyala asigala mukyala. Never come to me n'ogamba nange Basho wakabi ayinza obutanjagala, Kenzo wakabi ayinza obutanjagala. No. So kati obudde obusinga bwe bajja bagamba omugayo wakabi ayinza obutanjagala kati yajja n'ekyayagala n'akikuba ku mmeeza. Naye kati sometimes ogenda bigamba abantu abamu nga tubiyiseemu for so long. Yeah, nga tubiyiseemu for so long. Mulimu n'abantu abaze nga bagikosa nga advantage to tarnish our name. Kitegeera. So it's not good okujja n'ogamba omusajja nti njagala kukulya. At least mulimu abavubuka baakatandika. Omuvubuka baakajja mu media by'omugamba yasanyuka n'agamba bamuwala n'agambya njagala ye. Kati sali mwezo grade za kugendera mu nsi. Ja kungamba mu yagala kundya, I get excited, I post, I do what. Ate ne bemba megolu zangu bero ndaivatinga because oyagala okudda ku bakazi. Bo banji ate nga balungi. Mu njogere nyango kitegeeza music industry twale nti media eri mu sector ya media. Exactly. Oyina kubanga oli mwegendereza. No. You can never be clean. Sechanzija mu ndongo kunsabiriza. You can never be clean. At least you try. Because abantu abamu niba nabola betukwana. So kompimapi mugambe nayo no. Oh no, bwebigana. Agenda kuzaako ki. Olaba ngo omukyala ataswala. Because I'm talking out of experience. Nabola benda byeko ngibyaddala. Tebaswala. Bananga omuntu ataswala. Atama. Ondaba. Abantu abanetoredde, family yange, abagaga benkolera, bamanyi waliwo ekigambo ky'estasobola kwogera nga kiva mu kamwa kange. Bamanyi. You will never find me on the media nga nemukwemula. Oba nga nyina ebigambo byenjogera nga si birungi. Tisoboka. Naye osanga omuwala nga akubawo ebigambo n'ogamba. Nga taswala. Mwesonyiwe. Banji. Byo bigaana media. Kunoonya. Ate kati mwe mwennyini bemukomawo. Onkyaza leero enkyo kyaza mulabe wange. Naye nasooka kuba kasimu ne ngamba owaye kino nga kyakuliddemu. Kyova olaba kituufu ky'ogambye abavubuka kikulu nnyo nno kino mukwane ng'abantu abaswala. Naye sometimes ngamba oba omuntu bw'ati ataswala batakulidde na famire ye. Abantu balina life gye bayiseemu enzibuzibu. They have been mentally tortured. Oba psychologically tortured. Abasinga ayinza kuba nga alina omusajja yafumbirwako omusajja n'amubonyaabonya. Amuyisa bubi. Abambi n'amuyisa bubi. Ayinza okuba nga talina mulimu. Ayinza okuba nga alina gw'ayagala yamukwabula. Kitegeera kwegamba abantu balina ebizibu bye bayiseemu nga tetumanyi. Ate abiteeke ku balala. Kati obudde obusinga osanga teyeeguya oba mulimu n'abakazi abeetulira ku media. Togamba tebalina families. Baba baakoowa. Nze nzira naawe ne mbuuza kati wali supermarket eriiko ku TikTok. Nabuuza naye bano balina ababazaala, balina be baswalira, balina bazadde baabwe nga kuba muzaddewo ne waba tali Kampala ng'ali eri Kyannamukaaka. Maidi bagenda twala essimu bagambe laba muwalawo. Omwana ng'ali Kampala yeetunda. Baswala ddala mabivaako. Baba baswala dda. Jjukira tekikoma ku famire eyo n'ekika. Munadduka ekiseera nga ebyaddala mukadde ku kyalo. Wafuuka kivumu. Muwala wali eri yeetunda. Mama talina kigambo kyazaawo. Muwala we ali Kampala akola ekitegeeza so. Takoma kuswaza famire yokka kika n'ekika ndowooza n'abamusembedde kozi omuntu wajja n'agamba manyi mukwano gw'omubbi bamukutte ali Luzi manyi naawe oswala nga bulijjo otambula naye. Oswala. So badijje muwasa. Tuwasa zina. Oh God. Omuntu atawasa. Anyway, byandibadde byonna okubeera n'omukyala ewaka. Kuba swago gyonyumirira. Kulaba nkombaga ya DJ.
Tuzirabyeko naye temuwasa. Basiza ddala ate tulina n'omukwano. Ate kandi let me even tell you, amanyi lwaki abazungu baagala nnyo abarasta, abakyala abazungu. Baagala nnyo barasitaamaani. Tulina true love. Ati gwabeera mu bakazi abangi olina true love ki? Bakazi boolaba bangi. Abakazi balina otwagala. Tukusukako naawe. Abakazi balina otwagala kubanga tubeera mu maaso g'abantu. Maaso g'abantu abangi. Era kye kimu ne walaba omukyala ng'akola ku media oba omukyala ng'alina payment tonotono gy'alinawo. Ogenda okulaba nga abagagga bamwetanira nnyo. Kozi osanga omuntu nga mugagga ninga alina life gya feeling. Tasobola obeera mu mabbaala nga abagagga eno bawaayo ssente baboogereko. Omugagga gundi mwali, omugagga gundi mwali. So kati ate wajja nayingira naawe. Ng'ate g'oli star. Afuna fame eri gye yandikoze ki? Tasobola bano abawala bakola ku TVs ku kibayitawo mangu. N'oba ng'oli tiktoker ng'oli mukyala kati nga nze follow gye nina singa omukyala yagiina ng'ali ku ground kwanza abasinga bali ku kyeya balina follow nene n'olwobeera ku ground ng'olina follow nga 3-4 w'ebityo oyitawo mangu olaba nono omuwala Putiniko namwita ona so kyekiri mu media kuba zinaga media ne music biri biti yes so kati there is a difference okuba nti abantu batwagala naffe tubaagala kati ekireetera ogamba nti no ba DJ tebawasa ba DJ benzi ba DJ biki it's because temptations nyingi ngenda gaana ono ng'anoono ono omwagalo okutaano because baba bangi era to be honest bebimu ku byenkugambye nti temptation nyingi mu ndongo oba wagiyingira nga tomanyi kyoyagala ekimu olaba n'abawala bano ba waitress sanga omwana agamba sobola kubeera waitress sobola kukola ba waitress badde miteeriyo ba waitress ng'akola mu bbaala ng'ebbaala ekola bafuna ssente n'okusinga ogwo omulimu gw'okola naye nkuteeka ku kiri temptations abasajja bamukwano agenda gaana ono w'emitwalo 5 omulala ajja mugambe nze nyina 10 naye amugaane omulala mugambe nyina 2 amugaane omulala ajja mugambe nyina 5 naye just afa kwebaka naye aitange nayinza omugaana n'adduka ewaka Landlord n'amukonkona otalinawo emitwalo 3 ga rent n'akubira oli namugamba wadde ompameka oliwa cause temptations nyingi ebikemo bingi olina okwebereramu n'okumanya kyoyagala n'okufaayo ku bulamu bwo but ba DJs tuwasiza ddala ba DJs abasinga balina abakyala just because twategeera industry ate nze nga nze nategeera industry sigenda kujja mu media mbagambe nti ono ye mukazi wange ono ye mwana wange nkyazimba career wenituuka ku level ng'eya Bebe Cool gy'aliko Kenzo oli mujjayo ndi media mbagambe ladies and gentlemen ono ye mukyala wange bali be baana bange oba bali 6 basimbye line ankyawa anyigani fola agende kati manyi ngeri yakikunyonyola but apparently we are getting support ku bantu abatukurashingako abakukurashinzeko ne million z'abantu boolina abakufollowinga bakyala right kisinziira content gwe mbaweereza kati nga nze ndowooza the biggest audience ate nange gye nayagala gye nateeka mu bwongo nanoonya y'abakyala nze mainly content wange wenamukola nansindika eri kozi nakuba bya kivubuka nkuba biki newe nkuba ebyabakyala ngeno olabanga bikwatayo nkola sound nga z'abakyala nga zitambula akitegeeza nze content wange to be honest si w'abakyala w'abaagalana bintu bya love ate obimanya ebyalaba abasinga okufaayo bakyala ebagala okukozesa sound yagala okwemulisa omusajja abeerawo ng'akwagala naye nga tatugenda kutuula mu sound abasajja obimanyi yagala kusindikira ssente shopping kati nze sobola kugamba era nze to be honest bwemanyi n'omuntu gwenjagala one time oba wende oba ndi basikyaliwo she'll come and confess abagambe how good I am, how caring man I am, how responsible man I am.
Akaseera kali bakabituse neze nga zisubira ngenda kera ku macha nzije ku live magambe banangu ne mukyala wa for what ekitiibwa kati eriyeyo madamu oba omuntu yenna nga akwegomba kati yeero omutaddemu essuubi. I'm not officially married. Siri kompeta. Bannange okubeera n'empeta lisigeza nti muli bafumbo. Bwe tulabe banje balina empeta bazisula wansi w'ebitanda bagenda ne benda. No, nze tosubira kujjawo ne mbagamba mbu bandi mufumbo basiri mufumbo. Ekyo kijja kubeerawo. Olina walekera ku makya n'agamba bannange nze ni mukazi wa Bash. Ko manyi. Era nze abaana ababeera ku live yange bakimanyi. It's a free zone. Olwadde okujja n'ogamba oyo Bash ex wange, oyo Bash talent wange, oyo Bash yankwana, Bash yansuulawo. It's a free zone. No, nkubuulidde nti because media njiruddemu. Omanyi obuzanyi. Tugenda kuyimira ku makya amagambe mbuno simanyi oyo girlfriend. Omanyi abantu wengenda okubanga nejjeeko. Yet I'm building my career. Sibona kumala myaka 2 nga mpushira kintu kya TikTok. Kati labayo ekintu kino kiri bwekisi. Kino ekintu kyaliko ne ba message batubisira ne babeera open. Kyaliko ku bayimbi abo abedda. Okuleka abo abayimbi abaali beefumbiddwa bayina matovu n'ejjofule. Byaliko ku bayimbi abo abajjanga nga bo tali kulaga mukazi kiyono wabula nga kitegeeza wabaawo olukalala wabeerawo abakyala bangi kati nga gwe mutima gwamanyi gwe naava weetegerereyo n'oli yeetegerere nono yeetegerere. It's not the case. Case eri bweti. Ntobudde businga buli wojjayo omwagalwawo nga first of all relationship yamanyina okumanga eri very strong and stable nga mina ne pillars nga abaana n'ebirala. Sometimes nzinza okwanga mukyala wange tamanyi bya media. Okitegeera oli akeere ku makya mugambe kakyala ka Bash nakasanze wali kakoze like omuteeka mu depression oba onfuna then nga omanyi abakyala banoonyereza onamanya nti kati mukyala wa Bash naava akolera wano agenda kujja wano naye ng'azze ku stalkinga kulaba your weakness. So she's going to use your weakness okuba wansi oba okwonoona relationship yo nani nange. So bintu bingi ebitulemesa okwogera nti oli ye mukyala wange. It's not all about nti mbeera nina abakazi bangi. Not that. Banange kamabulire tatugenda beerawo mbu tuli ku bakazi. Then let me even tell abakazi baza wansi. When I was coming to TikTok, ekintu kyenasooka okulistinga because I had set my goals. Ngambe bino nebino then mare ngambe kiki kisobola okunzibiza obutafuna bino byenjagala because nagamba njagala kino nenzijjamu nesooka nengamba politics nembijjamu nendistinga ebyemipiira bayibu yange bakimanyi jaze zonna nzambala Arsenal, Man U, Liverpool, Chelsea ne timu yange sijisubiya naye nga njiina nembisa wali nengamba amadini live yange teriiko bya madini bya kimanyi ku Sunday tukuba balokole tugatamu abasiraamu nendistinga entalo z'abayimbi togenda kundaba nga nkola live nga ndi by'abayimbi ono yalwanira ono yavumye ono live yange simanyi se tukuba ono tetukuba tebiriyo bingi bye nalistinga lastly ensaawo abakazi abajja na intention omuntu yena ajja kola live yange nga alina ekigendererwa newoba ompa obukadde oli waddemba okulivinga n'ogivaako because ebigendererwa we binaagaana bagifuula mpalana sobola mutegeera but from I'm social ndi social nnyo ku bantu seraagira nnyo ku baana bw'ojja mu inbox yange ngo ontuukiridde bulungi nkuddamu n'onkubira nga oyogera bulungi Bash njagala nnyo live zo mbeerako nnyo ntwaliriza ku kyeyo ku mulimu w'embeera bitambula ku ground nkuwuliriza newe ndaba nga olina gy'olaga nakodde zange zembasamba gamba njagala nnyo ssente nakyo bankoogedde nkogaga Bash ayagala nnyo ssente kati oba ogoba basigoba just basigoba kozi mbeetaaga anti obuzibu bubeerawo nti omuntu agenda kujja nga gw'omwetaaga ate yayagala laavu ate gw'omwetaaga toyagala mufiirwa
okay kati tugeze bashi ne nava njagala mbere mukwano gwo kati atenze ntekawo byakwana byakaya kitegeze muneyagala atenze nkwagala kubanga supportinga obera nnyo ku live yange olumu nompayo kusendeza data olumu nongamba bashika nkoye ebbiri olumu tompa sente kuko sesabiriza nnyo sente ku live yaffe kati nze kyenkola ntekamu kodi njagala nnyo sente abana bebagifutekamu na family aba family na TDB family team DJ kati bebasoka okujja ne bagamba ne ojja ku live ngogamba njagala ono gayi oba kugamba majega kugamba oyina sente ya so kati ekyo kigambo nalabanga abakazi kale sobola okulimitinga ka abantu abamu ya like abakazi bulungamba bashagala nnyo sente like kinengere ki sounding guy bada tena muntu yaraze ko ne mugamba mpayo 1M tena mukazi kunalisabye ko sente era abajali nga musaba sente nga byalamu oba je screenshot just kusanga ko bashe bozi yenye kinyamye ko nenga tukenchi je banange mfudde simaina kumanya anyway live zene zibera ku TikTok I remember aba yali breakthrough ya nyenyeza mukatono nyasoma live akayimba ko nali nkumanyi kuba nakola ko KBS ate naye waliyo nenze wasanga nvayo so kacha kanyo no kafula hit wali linawe lulemenda no it was a hit just so agama tuze kafula hit yali hit na yenze nze mayo sana bakufula nyo nyimba hit just umanyinga ofumbe mmere onye najja nayongera mu Bahareko we bitunga aha ya katoka womesa nore yoba yandibadde nga tajaga lesoro muome otakamu omuzigo bichi ya inzo botewana nnyo nti yagifuula hit ne abasinga bagamba bakategerera kunze era ongamba ntize akafuula hit inzo botakigana nenze munda mane feeling anga ko ntize yagifuula hit kozi nze natandikira okakuba ku live nganze mind yange endowooza sanda kayimba abantu bakamanyi Wona kakubira nga kola live yange nali manya abantu bakamanyi that's why nze ndowooza yali hit I mean ndowooza sinze yagifuula hit because nakakubanga ndowooza abantu bakamanyi bakalika akafulumu ngatu muziko okumaliriza abantu naddala babeera mu biyumba basingana okulaba live bayite sijjako n'ekigambo kadama kino kyavaawo bangamba mbu kitegeeza made bwempulira muzat first nali manyi bokyogera kibayisa bubi naye ngenda okulaba nga bo benyini bebakyeyogerera nebasumbuwa nga te bebasinga bebanfudde kyendi nze my life has changed because of those ladies ate abasinga abakyala my life has changed because of them tebampa sente nti waliwo afuna omusaala nampa but there was a way they support atejukira banji katuli omuli bakusupportinga n'ekitonotono kyayina ate kiba kingi ewo so kati nze gye batali ne live zazizo obutatambula munjogere nyangu bakadaama bebakubeezezaawo bebanfudde kyendi bebanfudde kyendi because bebatula mu sound zange and when bebakwagala baagala kozi olwo nakolanga sound ngamba sabula banyakale sound ngamba sabula ne engeri gye bamanyi nti mbaagala you'll never find wali wakozeeyo era ogenda okulaba nga bagikozemu ne sound bamanyi beera njokinga beera bakolako violence but nze abaana kati and let me even tell you nze seetaaga ba big bloggers okunjogerako ntaaga bakadama kunsupporting munjogere nyangu fan base yo gifudde nti bakadambe balina okusupportinga tewetaaga balala sigisiwe ngambye seetaaga muntu munene ntampa amasanyalaze n'amasanyalaze ge neetaaga sigaba bakadama muntu wa bulijjo golabanga gwonyooma nze gwe njagala era nze to be honest teri bantu batono nnyo ba TikTok abanene abaali bampadde ku masanyalaze nga good life we bali awo era ba green baani mulimu ne bakoka batulamu ba Emily batulamu sound zange nnyo nnyo naye I've never had obanga omuyimbi nankolera video nga njogerako nyote nga nina birungi byankoledde industry but I play it cool
nagamba nze kirungi nina abaana abansupport si bakadama bokka badde bakadama be basinga obungi ate let me tell you bwe bakwagala bwe bakukyawa simanyi nakumanya obo oyinza okumalako ne internet era let me even tell you buli live zonna z'olaba eziyimiridde buli live eziyimiridde nga zibeerako abantu abangi abo abaana be basinga okusupportinga buli live gy'omanyi ku TikTok because I had to start as a game ngambe nti lwaki live yo nebeerako abantu lwaki live yo nebeerako abantu tikyatuwa yes nemanya nti era ogenda ku live yange bwe bagivaako ogende wa Bruno nga bebaliyo ogende wa Kabata nga comment romu ogende wa Desh nga anti kati feno tubase ate nga bo batunula n'essaawa ze zimu neera zaawukana mukuba kati ssaawa zino America njagala beebaza mwana abaana baddala when they love when they support bas abaana kyemanyi mumanyi n'okwerekereza obe manyi nakumanyi nolaba nti bakadama bacontributinze bali kusendeza bakadama bali kuse it's not because nti babeera ku sente ya muntu omu bangi ate bagamba nti katukolere ono omuntu naye bagamba kuzimbira nyumba osobola gikuzimbira era nsaba bwetugira gundi yaffe shonge ewedde tugikuweereza baweereze naffe batusapootinge mubaagale awo kubaagala gwe baagale bamotivatinge bainspiringe bebaagale okubawaanawaana si kuwaana okumotivatinga omuntu si kumuwaana like kumugumya gyali yes kozi abaana abasinga balina embeera gye bayitamu enzibuzibu ate kati nze babeera ku live yange sibateekamu ebyo kubajjukiza nze babeera ku live yange kuseka kwegamba mamanyi balina embeera gye bayitamu gye simanyi but sometimes I'm so touched that's why it's ya sente yakadamu nga nyingi nsokulya akatono naye nyingi sinzirya buli kwenda bwemuntu alidde sente z'abo abaana nampulira nabo benyini sometimes zimanyi bavuma ku live yange negamba naye okwatira sente tuwere sente noziwa omuntu bashi nina kadama nkwase ennaku awa omusajja sente naye musajja nga mugambe yitamu amufeka account omugambe sirina namba ye naye annuma wakiri yandiziwadde muzadde we n'azirya itamufeka account omuyambe mama wange ne bwazirya simuyinaako buzibu naye omusajja abasajja tebeesigika abasajja bazibu so tenewe mukama asaasire naye itamufeka account tujamaliriza live njakubuulira ekyokukola tokkirizanga kintu ng'ekyokubeerawo kinuma nnyo nze sinaaba abaana bokka nze samanyira nnyo kukwata sente y'omuntu neba nemudisappointing oba nenzira nga sizikoledde mpozi bino bamutwala 2, 3, 5 wikizoka ebiri nomwoya naye okwata milioni 5 ate kankubuli teri muntu agenda kubba sente z'abo abaana nga tali tabeeza muntu omu era buli golaba nti abadde nga akosa sente z'abo abaana tagenda funa mirembe nozo kiraba ekibaddewo kati nze nina gwe nalabyeko wano Samantha wammwe yali w'amaanyi big tiktok bayiza ayinza okujoininga tiktok nga be baliko abanene baako laba bwafaanana yalya sente y'abakadaama osobola sente z'abo abaana sente z'abantu abangi sina z'abakadaama bokka sente z'abantu abangi sometimes zibaamu ebizibuzibu because ebikolimo by'abantu abantu abamu si bangu you know njajja kwogera bino olya mwaba abantu abangi mukama Katonda alina gwagenda owuliriza yeah you end up nga si byangu naye nga bwe tutyo bwe tutambudde bashi mu myaka nga 5 tuli mu 2026 tuli mu 2025 ogujja 2026 manyize ninge yatuuse dda bannaye nange no neewaggula mu myaka nga 5 bashi osuubira kubeera big star DJ what mu myaka 5 nga ndabanga emingi mu mwaka nga gumu osuubira kuba no as long as tufunye TikTok copyright or music I'll be able to pay so that nsobola osigala nga nkola ki yes TikTok oyina sigala nga ina amaanyi geeyina myaka 5 giba mingi because newaddeyo okufocusinga kukola sounds newaddeyo okulaba nga njiga ennimi ez'enjawulo
sound zo katingezako zimastering okulaba nzogera ntya njogere biki buli lunaku nsobola kuba nga nteeka sound nga 5 nga zanjawulo of which enyima tezigwayo oba okyagera olina afulumya kitegeeza nze nga nze ndaba nkyaliwo wende okuba nga mpeereza abantu bange TikTok wenasigala nga bweri ng'erina amaanyi gayo kozi oba oliawo nga baleseka app akalala akamasapu akaba China. So I just believe in myself. Manyi n'amaanyi gange by the way, not because nti nemalamu. Just I'm a cool guy, sagala ganyo bintu byamalala. Nima nga ndi celeb basta. Kati gwe mangu kuyamba. Yeah. Sikulisa, sikusuza, sikugulya data esumye wefa. Atadeko mask. Yamaze kemirembe buceleb. What? Nze newunya omuntu abeera n'abafollowers abangi oba ku live nga alina oba viewers naye nga tabavaluinga. You find some people nga ayogera nga waayagala. You need those people. And abantu okwagala baagala nnyo okulaba enneeyisaayo. Bagambe ono ali easy. Ono asobola okuyamba. Ono oleba nga can he be there for someone? Linoba nga CJ. Yes, so kati nze ndaba olugendo weeruli. Because nina buli kyetaagisa. Ndongo njiruddemu music emumanyi si yakwewaana. Technically ndi mulungi manyi okuwayalinga manyi okukola sound omulungi manyi okukola ebifaananyi ebirungi tugenda bijanjawazaamu bintu bingi ebijja mu maaso kozi genda tandika outdoor live nkolera Makindi enkya ndi ku street enkya ndiwa so ndaba nti osobola okubeera owakabi as long as nina fan base supporting okuba emikolo okuba ebbaala byonna nze buli kye nze ndi versatile because omuntu okubeera versatile atezo sijja kugendayo no just nti apparently mali sikyakuba nnyo mabaala because nagakuba ebbanga ddene oba nga mbe nagakowa nagenda oba nga galinamu ebizibuzibu negamba kansooke enzire eno nyongere ku linnya lyange bwe naba nituuse wano abantu bambukinge nga bambalako impact ya TikTok kubanga nina kyembongerako nga wegaseeko value ngo kitegedde bulungi tweyanza ge bagamba emboozi teggwa malojja bo tunyumizaako bwetuwayizaamu ne DJ Bash tunyumizaamuko nendoza mufunyemu ekyokuyiga manyi tubeera ne twogera naye bannange ogenda okuvaawo ngeri ofunyemu nti ekyokuyiga mu byayogedde byonna kinkutteko eky'abaana ab'obuwala okubeera nga osobola ogenda mu inbox y'omusajja nomugamba njagala kumpa kuba naye kiswaza twerekeremuuko akatiibwa kaffe kyova olaba nze n'abaana abasajja abankwana balabe kuba nina principles zange simanyi how comes ningenda mu inbox yagali mugamba sebo onkubye really mwerekeremuuko akatiibwa ak'obwana ow'obuwala ogambe ndi mukazi nina kwanibwa nze balina kunkwana sinza ayina okwana muleme kwefuula nnyo baalayisi abaana ab'obuwala nze ekyo ekigambo kyenjizeemu abaana ab'obuwala mukyuse enkwana gye mukwana mbi at least gayi mutege ajja tegera agambe omuwa signal because fe abasajja kitegeera mangu bw'oba onjagala as a bestie akano bw'oba onjagala nsobola okumanya so temuteekawo nnyo mbeera ate gwe mwennyini okyatule oba oswala oba weeswaza tweyanze nnyo tweyanzege mubeere bulungi babayi